Florence Nampijja amaze n'atulira Diana Nabatanzi finale ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Sheebah Karungi kyakoze Spice Diana bannange ne Cindy Sanyu nabyo kyetaagisa nga mbyerabiddeko mu maaso awo. Jennifer Furufiga bannange naye anyuma nga mmwerabiddeko. Honorable Robinah Nabbanja ebivaayo si birungi n'akamu. Mugamba mutya mwasibye mutya Grace Kani naye ate maziga meerere kansubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpere like era nesaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvi News nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olemesibwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvi News. Sigenda kulwisa era nga nkutandise n'omukyala amanyikiddwa nga Florence Nampijja. Ono nno munnange avuddeyo n'akyatula agamba nti abadde alina mukwano gwe, yali mukwano gwe nfanfe naye munnange baafunamu obutakkaanya awo bw'atatusobodde ate kubanga atubuulira wamma mbu munnaye nga yamunyiigira kwegamba nga ne waabanga alina waayise eryo ekkubo wamma ng'abula bubuzi kuliziira kwegamba ng'abuulira limutamye naye ate okuddamu okuliyitamu naye ayagambye nti yatudde ne yeebuulira n'agamba wamma ngo okunyiigira omuntu kwegamba kintu kiba kya bulabe nnyo nnyo sinakindi kiba ate kisiba obulamu bwe n'agamba yes baali ba mukwano nnyo nfe nanfe era munnange erinnya n'alyatulaawo era Diana Nabatanzi n'agamba naye ekirungi eky'omukisa omulungi olwagenda ate munnange Mukama n'amuleetera emikwano ye nga ye gy'asuubira nti osanga gino gyo tegimulimba tegyeyisaako gimwagala byaddaala naye mbu munnange Diana Nabatanzi akaseera konna ebbanga lyonna lye baamala ffe twali tulabanga abaagalana wamma nga buli omu abeesiimisa naye mbu munnaye nga ye Diana Nabatanzi yali nga ali mu kupretendinga kyekyokka munnange ate bibadde ebigambo bya Florence Nampijja. Munnange Diana Nabatanzi oli mu budde matu ye n'agamba bw'asaasira wamma abantu abamuwalana mbu ye yakoowa abantu abamuwalana wabula ye ekintu kati kye yasigaza kyakuddawo okwekolako okwenyiririra kati ebirala munnange mmwe mumanye bw'oba oli eyo omunyiigidde oba omusibidde oba okoze eki wamma ye biba tebimukwatako bannange ekiri eyo wamma balina obuntu kwegamba buli omu aweereza munno essasi naye ng'ate geegali mu sayidi ezeeyo bwe tweyongerayo bannange waliwo omuntu akukuwana n'akufuukira akayinja mu ngatto lwasa munnange bw'avuddeyo n'agamba mbu lumu nabuuza ex wange nti mukwano your beans are so now tasty okozesa Royco cubes munnaye kono n'amuddamu bw'akozesa kacyumbaali naye ng'omumanyi gw'abadde agamba bannange Diana Nabatanzi mukazi watuzo ssente waziira naye zijja kuyita mu kamwa kuba bannange ono ye lwasa bintu byo tabisaagira bwe tweyongerayo munnange Sheebah Karungi neeyangamulo baagezi ne bakuba oluyimba mbuze sipimika naye ogenda okwetegereza olwo oluyimba lwonna nga lutambulira ku birungo Spice Diana kw'otadde ne Cindy Sanyu era munnange Sheebah Karungi yagambye mbu ye tebamugeza ku birungo tebageza ate era tebalikigeza kubanga mbu ye talina weyenkanira birungo ye Spice Diana teyakomye okwo n'agamba ate era ye mulumu mukyala kyeswa ye Cindy Sanyu munnaye mbu yagenda awo n'amwerijjirako naye ate maama ye yasanga nga mugezi nnyo okugamba nga weeba nswa mbu yakoma ku biwawaatiro bannange Sheebah Karungi obusungu nga bungi yagambye ye tebamupimika ye tapimika si wa bulijjo okugamba abantu bwe baali bamumanyi mbufunze yayitawo dda kale akayimba gye kali eyo ku YouTube niye na wonna kubanga kaabunye nnyo sipimika kaanyumye naye maama nga simanyi oba mukyala kyeswa ne mukyala birungo bambi oba bali ku kisayidi ezeeyo kale we tuli mu sayidi ezeeyo we tweyongerayo wa mukyala bindeeba mukyala Cocktail Nakitto maama Tuusu mumanyi nti nno munnange olubuto lwamufaananyirizaamu oli mujja we oli omukyala alina omwana wa bindeeba omukulu bannange olubuto lwamufaananyiza mujja we kale wetuli gaata amawulire agendako agaliwo munnange Honorable Robinah Nabbanja ono nno munnange bw'ati abadde yagenza okuwummulamu ate naye nga yagenze mu nsi ya Amerika jjukira bano abantu munnange babeerako abakuumi kitegeeza waaba agenze abeera alina okugenda n'abakuumi be munnange ate mulowooza omukuumi olwatuuse mu Amerika teyamubuzeeko
oli abadde mando ndowoozo watuuseeyo n'agamba maama guno omukisa nze siyinza kugusubwa sikakubadde maama mbadde nkuuma minisita naye ewannyo waawo ekimala munnange ow'ebbanga owotamwemukira teweebika munnange yeefudde ng'agenze emmanju yeefudde ng'agenze okufuka ate mulowooza yakomyewo Honorable Nabbanja balinda omukuumi alidda nga ye yasiseemu dda gwe gwenku gwe gw'amazzi munnange osanga kaliziki kano yagambye tekampita era munnange abantu abagenze nga bawerako bakomyewo ng'ate omu taliiko munnaye kale gegali musayidi ezo yonna wate osobola okumpa endowooza yawo mu comment section ono omukuumi kye yakoze kituufu oba tusinikire muli ate ebyaffe bwe tweyongerayo munnange Grace olunaku lw'ejjo bw'ati ateeka wongeezi yagenze n'akola live munnange ne yeetondera abafaanizi be n'agamba nti show gy'abadde ayina agiggyeyo okusinziira kale kweno embeera gy'alimu nti kwegamba alaba nga tajja kukolera abafaanizi be ekintu ekinaabasanyula so munaye y'ensonga lwaki yagiggyeyo manye ennaku zino okugamba ali awo tategeerekeka oba kiki ekyamutuuseeko nze simanyi nakumanya munnange okuva lwe bamugoba ew'omusumba Rosias Bugingo kw'otadde n'omukyala Susan Makula wamma kale embeera ya Grace yo tesanyusaamu yadde n'akamu era nga munaye ne konsati ye bambi ate badde esookedde ddala bw'atyo bwe yagikansolize naye oba kyekiri ku Grace bannange ne maama gwe wenna aloga Grace mukama akusaasire kale bambi wali badde olekeramu awo ate naffe abantu tuyiga okwesabira Grace embeera gy'olimu ekana akadde k'osinga okwetaagiramu ddala mukama naye maama simanyi oba ekyo okimanyiiko bwe siwayongerayo munnange n'omukyala Jennifer Furufiga Nakangu si ye yalinnya ku nnyonyi ate mulowooza akyafugika ono yetakyafugika yadde n'akamulengera abadde tafugika luli nga tannalinnya ku nnyonyi n'ate kati ke yalinnye ennyonyi n'agenda e Dubai n'alaba ekizimbe kye bayita Manor Mall nga kiriko omusajja omuwanvu kati oba simanyi nakumanya kati kaavume buli kiramu era muyina mu maaso wano ate ayina by'atugamba era munzikirize mbasiibulire wano baddiya omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna awaayo akaddeko munnange ate n'olaba Suvi News biki byabeera ataddeyo kale katulaba ate Furufiga kiki kyagamba manyi takyafugika wadde baagambye engoye ze yagiramu yafaananamu bakadamba b'e Saudi nyongera bajikiza nti ndi self made kalowooza nti I'm self made I'm making me myself yes so ojja kuseka nnyo Dubai wagisanga kati ginike binnyo Solomon yari asinga amagezi mu nsi yonna era asinga bwa amagezi poze esomera mu kirasi yakuba mukyakumeka Solomon ekigogamba kabaka Solomon nuwe yabajja eri ate era tasa abantu bonna mu nsi yasomeranga mu ssomero ki ate yasoma yali mu kirasi ki amagezi gali mazaale Yesu Kristo mpozi yasomera ku ssomero ki kati donti kuginika binnyo empengere